Nalufenya Children's Hospital ly'eddwaliro lya gavumenti lyokka erijjanjaba abaana erisangibwa mu kitundu kya Busoga. Lino mu kuzimbibwa lyaweebwa ebitanda 89 kyokka we twogerera ng'omujjuzo gw'abalwadde buli lukya bweyongera. Abaana abali ku bitanda wotambula ku woodi n'obabala tulina abaana nga 205. Buli lunaku abaana betuwa ebitanda nga balwadde nga beetaaga okuweebwa ebitanda bali baana 3 kwa 4 buli lunaku. Kyokka wadde omujjuzo guli gutyo abasawo b'abaana lirina 3 bokka ne bannansi 25 ekintu ekikaluubiriza enzirukanya y'emirimu. Okuleka abasawo okuba abatono n'ebyetaagisa bingi tebalina gamba ng'ekyuma ekyeyambisibwa okebera oba x-ray nga kino kibeetaagisa okutindiga olugendo okugenda mu ddwaliro ekkulu ejjinja. Okusanga omwana ng'azze ng'ayina pneumonia naye ng'oyagala kukola x-ray naye nga x-ray omwana olina omuteka mu ambulance omutwale ku main hospital naye ng'omwana ali ku oxygen n'olaba nga tekisoboka ng'olina okusooka okujjanjaba omwana asooka stabilizing oli kumutwale mu hospital yeti ng'ekimulese olina okukola x-ray mangu olabe ekimuluma. Kati ng'eddwaliro kubanga temuli ddagala temuli byetaago so abalwadde bennyini babanga balina okwegulira ebintu ebyo. Era tukitegedde nti olw'okubula obusobozi bangi ku bajjanjabi bamaliriza badduse ne baleka abalwadde ku bitanda. Sajja babaddukako ne babaleka omwana n'abeera frustrated. Abalala abaana bato omwana yazaala nga alina emyaka 17, 16, 18 n'abiri naye nga talina mulimu ate azadde ate omusajja yamuleka. Abaddukanya eddwaliro lino bagamba abaana bali ku bitanda bayitirivu ng'omugotteko guno gubeeraliikiriza. Egamba nti buli mwana alimenti okubeera ku kitanda kye. Naye kati pano oyinza okusanga nti abaana waliwo omugoteko mungi nga abaana balinga abaana 5 bali ku kitanda kimu. N'olaba nga omwana azze ne malaria naye avaawo na pneumonia. Kati bano basabye gavumenti ebadduukirire ebazimbira eddwaliro lino okusobola okutuuka ku mutindo gwetaagisa. Nabo abatuyamba ba development partners nti twandyagadde okuweereza eri abantu okubawa obujjanjabi obulungi eri abaana baffe b'eggwanga lya Uganda n'eby'Obusoga. Era nga eddwaliro lyetaaga kugaziya lyetaaga kuzimbira ebizimbe nga bipya actually kyetaaga kalina lino eddwaliro balifuule nga mu Uganda mwonna eddwaliro lijjanjaba abaana nga liri state of the art. Mu buufu bw'obutaba na busobozi waliwo bazira kisa abatandise okufumbira abalwadde obuugi waakiri bafune kye bazza eri omumwa okusobola okumira eddagala. Abantu ababeera nga mu mwana mugimu n'abaana abalina nga sikosel abo abantu abalwira ddala mu madwaliro kubanga omanyi bw'olwa mu ddwaliro ne ssente zikendera n'obeera nga tosobola kwebeezaawo ng'omuntu. Kati twagala tusooke tuyamba abo be tuba tumanyi nti ebyenfuna tebiri bulungi. Eddwaliro lino lyazimbibwa mu Jankaaga nga kati lyetaagisa okuddaabirizibwa okusinziira ku bwetaavu obuliwo.